kakati muganda wange mukulu wange Sale bw'aba alumba Ssemujju amwegendereze omulabula amuleke Ssemujju ayinza otwongera twagula yes kusinziira nga bwe mumanyi akagambo kawulidde n'ogamba nti Mukama Katonda ansaasira ontwale mu kkooti ekyo manyi kitegeeza Ssemujju ayinza okugenda eruzira naye ayinza okuleka nga adamejinze luno olutalo Jerusalem Sale lwalumba ayinza okuleka nga adamejinze system kubanga amanyi bingi ffe bye tutamanyi ayinza okumanya bingi nga ne mukulu Salimu ebimu tabimanyi mu system luno olutalo Salimu Sale aluve abaleke amuleke kubanga Ssemujju is not a joking subject man amanyi ebintu mumalirivu talina gwatya kwogerako era banadda mu kkooti ajja kuleeta buyino kubanga nze bwe ntunula Ssemujju lwaki muyise nti singa yali mba mujahidini yali badde musajja muzi ayina ebigambo yabyo yali ku TV WBS yagamba president wajja wano nga Uganda ye project yo the project today ekikiga omukulembeze ebintu byonna tubyogera wano naye bwakuteekawo nakamutaliko okudiscussing ebigambo ebimu tobyogera Sale baleke nganda musota nga bwe bagamba nti bali kobola yeki ate bo Ssemujju abasinga okuba omusota mu lulimi mu kumanya kubanga ajja kuleeta buyina written bate n'okutya abaga nti ono omwana ajja kuleeta buyina written okitegedde akakati akugambe nga buli kyaleeta ate kyongera kutunyiiza buli kyaleeta kyongera tukola ki agambe kino kyagenda oba naffe tulina bwe tumanyiiko obutu netuneminga kino tekiriwo nyo tekiriwo nga system yekijeewo what about munnamawulire agasomesa mukadde wange waliko ne abakulu bano ba Jerusalem Sale ebimwogerwako bamwakizinga bituufu babikyamu nti bingi byatutte ebyeggwanga kizibu nnyo okumanya ebimu olw'ensonga naye ekintu kye nayawulirako yali yakyogera lwali lutalo lwa Kkoni olutalo lwa Kkoni bw'oba oyagala todiranga general kusupplyinga byakulwanyisa kubanga nange ne bonteekayo it's a human being nze bonteekayo nga nze nsupplyinga emmundu byokulwanyisa nga bizinensi yange ate olutalo njagala gwe lutya bwe luggwamba amaze okwesalako income oba onaalyawa yes kakati nakiwulako accusation emu kujja emmanyi gye yayogerako ate nga omukulembeze w'eggwanga yagikakasa yali ssente z'ennyonyi waliwo ennyonyi ze bagenda okugula ne bagula ennyonyi nga ziri jankanfu n'afunako enjawulo yali ya $800 naye omukulembeze n'amusonyiwa n'amuga ssente ezo genda ozikolemu ekintu ekyomugaso ekyo kyaliwo kuba kyali ku buyino pulezidenti yakyogerako si kyakweka $800 yagifuna naye n'amuga nti bwe yali amuwa advise ssente ezo alina kye yamugamba ozikolamu nze siyinza kera kusanga Ssemujju nkya nga yafune ne neewuunya wankyaki kisobola neewuunya ki mwe mwewuunya ebintu ebimu nga neewuunya ki lwaki mba neewuunya ku bigambo byagamba omusajja akugambye genero akugambye lekera okola ki okuntiisatiisa n'akugamba akabaluwa bw'obanga koyogera ke katuufu kwensinziira ya kobra means what kobula nswera omusoto ogusinga okuba okugisinga obukambwe enswera era gwe gumu ogusinga okuba poisonous ng'ogyeko puff adder essalambwa yerisinga okuba n'obusabwa kati enswera yemu kuki akugambe wiya kobura Sale tatera kwogera oyinza n'obutamanya ne muggwanga nti akola ki is too quiet general asirika nnyo ne musiko bwe yali musajja era quiet si yali mwogezi tiyali mwogezi naye ng'omutima is hard era twamuyitanga rufu walumbi Ssemujju tali safe yes kakati Ssemujju ekisooka musajja yasoma ekyokubiri mu kutegeera simujjangamu mubategeera siyawo Ssemujju simujjanga mu basajja bakola bwe bakuyita bannayuganda abategeevu omuteeka mu basajja abasooka 5 mu Uganda Ssemujju mubala wow
mubala mu kutegeera musajja ategeera. Ekyokubiri yeegendereza ebigambo ayogera. Ekyokusatu munnamawulire, ekyokuna musomesa waago, ekyokiddako ayina mikwano gye mingi nga bonna baki kati bannamawulire abali mu bitongole ebikola ebyekyama semujja asobola okubafunako information. Yes, banga lyabadde abali mu state house eyo basobola mu information kuba mulimu ebintu byaleeta nga ne mu parliament tebabimanya ba parliament. N'ogana ese muju omulabi wa system gana amawulire agajjawa. Haji umali musiko mwakirowooza nako wali otudekawo n'olwota nti President Museveni ayinza otuukawo nga buli institution buli wamu family rule ya mutabani yali wano omuwala wali okiroosekawo kyate kisoboka kubanga ekintu kiyasooka okuvumirira ye gavumenti ya Binaisa yagamba Binaisa state house yagifuula ki business cutting deals. Ekyo kitwakitegeerako nze sakitegeerako nti omukulembeze agenda kera kumakya nti omuntu ayagala kusuubula mwanya agende ewuwe. Ate nga jate mu Ministry of Cooperative nga president ajjayo atya. Ekyo kitwakirowooza tetwakirowoozaako nti omuntu ajja kujja wano ayagala genda kugula dayale Museveni agambe nti gitwale. Tetwakirowoozaako ebintu bingi ebize birafu nze am so disappointed ku bintu ebimu ebintu twabirowoozaako wamala nti mukulembeze gwanga agenda kubeera anakatinga eddiini mu State House. Never kiyalwanyisanga zimu ku 10 point program ebimu ku point ziyagamba nga abakulembeze bobote baleeta obuzibu entale ezibadde nejuzi nakiwudde nga akyogera entale bwe bazikuliyetingawo nga batendeka tribal wars. Nagamba nti amagye ne mugajuzaamu abalango n'abakyoli bokka ne muva ku bakyoli bokka n'Amin ajja n'akola system. Bwe tuva ku system okuddaawo tudde ki ekiriwo genda obale bajenera abaali abobote okuva mu kubeerawo obabale oddemu bale akomyewo sekendi obale bajenero babadde akola ki Lutwa bwe yagenda bala bajenero babadde afuga nabo. Amin bala jenero yakola ki ne President Museveni naye otandika okubala bafuga nabo. Waliwo enjawulo. Jeez. Kakati mulimu ebintu bitutaaluuza nti bisobola okukola ki kubanga fe UNRA lyali gye nga teriri mu ggwanga nga tetulirowoozamu ggwanga era nga buli muntu alwanirira kozi yakujjawo bakulembeze babi era ne tukikakasa ku parliament. It's not a mere guard of change. Mere change of guards, but it's a fundamental change. Bintu bigeze bikyuka lwaleero buli woolengera bakadogo bakaba buli wongera nze nalwana egindi buli wongera nze navuga kagaali Museveni. Tewaliwo akyayinza yadde kusonga ku President Museveni. Abaali abantu be ate we are enemy to him. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
mumpulire enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buliyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Uganda ey'enkya. Kale abalungi abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya tubaaniriza nnyo mwe bali kutugobera n'okutuuba kuba feedback bye tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Amakya olw'eggulo akawungeezi ettuntu oba ekiro ekirungi yonna gy'osinziira okugoberera program zino ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mwebalire ddala tukitegera time zone zaawukana. Bungereza katubali sawa 3 namba abali German sawa 2 mu maaso namba n'ensi ezitali zimu Belgium USA sawa ndoza gapu ya sawa 8 n'okusoba. Yes, wona we musinziro okutulabira mwebale banange obuwagizisaako ne comments. Tukomyewo nate ne muzukulu wa Gabo nga kitange mukadde wange Hajj Muhammad Kizito Kalole tukuba touch mu nsonga ezigenda mu maaso era twebaza abagoberedde program abantu abayitirivu abasoba mu mutwalo program zonna ze twakoze ezasembyeyo. Tukomyewo ku program ezo kwabaddeko ebibuuzo era Haji mukwatiriza Midis business schedule wakati mu mirimu emitivu gy'abadde najjo ne musaba gye twanukuleko ku bibuuzo bino ebimu ebyabaddewo saako n'okwogerako ku nsonga gugulanya kati General Caleb Kandanwaho Salimu Sale muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni. Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti omukulu ya akabaluwa katambula ku mikutu emigatta abantu akagambibwa nti ka General Salimu Sale nga amulabula ko byayogera ku NADS ng'alabula Ibrahim Ssemujjunganda mbaka wa Kira Municipality atera nga munnamawulire. Ssemujju naye yamwanukule n'agamba saba Katonda gwasinze obutakoowa bannange leero General Salimu Sale amutwale mu kooti ajja kujjayo bwino engeri gye bazze badibaga eggwanga ne famire emu okubeera nga yezizza ebintu byonna. Haji Muhammad Gwendi naye is a Bushro veteran era ensonga eno nkulu gyogerako ku bono yali nabo mu nsiko ate era n'ebingi badde byogerwa ku General Salimu Sale amafuukuule wage tuyinza okuyita amafuukuule oba ebituufu oba ebikyamu Haji ajja okubeera nga antegeeza. N'abali emitala w'amayanja njongera okubagikuza nti Haji ono musajja engineer omuzimbi akola mirimu nnyo gya construction so gwalina ebintu oyagala kuzimbira nnyumba kizimba oba apartment oba arcade oba mall buli kimu tiimu agino so okubeera ng'owuliziganya naye ku nnamba eyo yennyini eri ku screen mujja kubeera nga mukwatagana bulungi.
nkwaniza nnyo Hajj. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nsawo namuzize kuba tugoberera ssebo. Abatugoberera yonna gye muli mu nsi n'obudde obwawukana mwenna azuukuse yeebase anaatulaba enkeera anaatulaba ekiro mwena tubaaniriza nnyo ate n'ekyokubiri neebaza nnyo abateekako komenti obambi oba nnungi muziteekeko kubanga omuntu aba ne komenti nga nnungi nebeera nga ntuufu nga ffe tubadde tuwabiddwamu newabeerawo alina komenti nga tategedde butegeezi newalaba komenti ey'obukyayi naye byonna ffe tubyaniriza kuba komenti mweziriira ze zimu ndowooza kuzituleeseeko wano okuddamu okwanukula amannya Muhammad Sulaiman Kizito omukerekere. Kale tetulwewo wajja ku mukulu ono erinnya noza saalifunye wano naye waliwo yabuze ekibuzo nti bw'oba ng'oyogera byoyogera bituufu naye nze ekintawaanya kye kino waliwo yagamba nti Museveni battanga abantu ekiro ne bajja emisana ne babagamba nga Kawenkene bwali omubi. Mwe abaali ne Museveni ebyo temwabimanya bwe muba mwabimanya ng'era temusobola kulaba nti omusajja mubi tasaana kutufuga mwe mwatugabulayo bannadduli type solution eri emu yokka. Uganda is useless before Uganda is better. Don't encourage people to steal. You're sick, you still support Museveni and his son. Instead of telling Museveni to leave Ugandans alone, you are advising him. Gwe bw'olaba bw'otyo naye Katonda si bw'alaba. Oyinza okulowooza bw'otyo nti bajja kusiba abaana bangi. Okimanyi nti bo abafuga Museveni ne banne bonna bayinza okufa. N'olaba nga be wali osuubira okusiba abaana baggweredde mu ttaka. Museveni alina emmundu, ffe tulina maviivi, kyekyokulwanyisa kyaffe. Tandikire ku mukulu oyo Hajji. Omukulu yamanya yaani? Amanya ndozi nagaleseko erigondi. Bambi nsanyusa okukuwuliza ekibuuzo kyo nkiwulidde oba kitegedde naye kansubire nti nja kwanukula ekyo bwe naba sikitegedde tulikiddamu olulala. Ekigambo kye nayogerako emabega nti omuntu bw'ayingira mu kibiina omusomesa asomesa eriyo ategeera ng'omusomesa tannasangula nnoni ku blackboard eriyo ategeerera ku buleeke n'akubuuza wamala naye wali sitegeddeewo bulungi n'omunnyonnyola n'ategeera ku buleeke agenda okudda mu kiraasi ey'eddakiika 3 ng'akoze eki eriyo amala emyaka ate eriyo atategeerera ddala kati abo abantu bonna bali mu layini era betufuna mu comments zaffe ezibajja bakola ki kakati omwana oyo n'omuzungu yagamba nti bw'oba oyagala okukweka omuddugavu ekintu wandiika kiteeke mu buwandiike abantu basoma kakati mutabani oba muganda wange oba muto wange oba jjajja wange oba oli mu kisijja kutegeera myaka wuliriza bulungi sooka oddeyo emabega mu mboozi zange zembadde njogera osapootinga Museveni kituufu najja naye nalwana naye n'ensobi zaakoze ezoogerako nina puroguramu nyingi zenkola emabega eyo saava waliyo muganda wange omulala yani bamuyita Katumba Gerard Gwekennyini mbaddeko ne Mwanje waliwo puroguramu endala yali ni mwami ono Siraji Kanabi Lubwama Siraji Lubwama puroguramu gye ziri nnyingi ogenda osooka owulirize otegeere nagamba nti ojja kukomentinga tujja kwogera ku Zebra okomentinge ku Musota kuba tuli ku mama ate n'ogenda ku reptile kakati oba oyawukanye nnyo neki n'omugendo nakugamba nempa ne solution nti eggwanga lino bwe lyagala okutereera President Museveni atule ku mmeeza n'abakola ki n'abamuvuganya oba n'abamuwabula ekyo nakyogera butereevu nnyo ogenda onoonye ku puroguramu ezo eziri emabega eyo okole ki ekyokubiri tuula owulirize bw'oba totegedde buuza bakusinga mu kutegeera kubanga okutegeera tekusomebwa naye tuula wansi owulire puroguramu zange zenjogerako ojja kufuna ansa esinga okuba ki esinga okuba ennungi ndi omu ku abo
abakakasiza ddala nti omukulembeze w'eggwanga alina ensobi z'akoze mu ggwanga Uganda. Ekyo nkyogera sikiwakanyanga nako era sikitya namo nga nkyogera era sikyogera nga nkikubaganamukko bwe kiri banga kyekindeetedde ebizibu fayini naye ng'ebituufu ebimu mbikola ki pulogulaamu eyakaggwa kuwasinziira ggwe okwogera endoozi ebadde mabega nti encouraginga Museveni okukola kyokubba namenya ebintu byonna ebifudde ku mulembe gwa President Museveni. Mba nkakasa nti mugawagira abyonoone oba nali munenya ku byonoona. Wali onenya munenye. Kakati oyo komenti abagisomye kifuula nnenge abagiwandiise okusinziira ku byafunye ng'abitegedde biki namenye ebintu byonna mu ggwanga ogutali gusoose wamala emyaka egisusse emabega. Nenteekawo ne pulogulaamu eyange nga bunaku mbagamba President Museveni yayina ki egenda okutaasa eggwanga lino atuule ng'amawanga amalala bwe gaatuula nga mwe muli ggwanga erya Kenya. Abaana abali e Kenya abalina obugagga bonna bolaba Gideon Moi kitaabwe yali musajja musomesa wa pulayimale nga teyayambala ngatto Moi n'abaana be nga tebalina ki baafuna okusomebwa okuleyamba okusoma tebaalisome na kusoma naye nti waliwo okusoma okwali okw'obuwerere ate nga bwakawa mu enkanonkano kwaleeta baMoi kwe kwaleeta batabani baaki Moi n'akwata obuyinza mu 78 nga Kenyatta amaze okufa n'afuga n'atwala buli kyabugagga kyonna mu Kenya era emu ku famire esinga okuba engagga mu Kenya yeya Moi. Olwaleero Moi bwe yali agenda yatuula n'ateeseza abaana be bye yakola nabo n'abazzukulu olwaleero teryayogera ku ssente famire ya Moizi yatwala mu bukyamu ne be yaleeta mu 92 omuli abapulezidenti abavuga Kenya olwaleero Moi yabaleeta nga baana bajja nga bakitatta b'obalaba ne bakuba ensi ne batta abantu ne bamalawo olwaleero bapulezidenti yabakola ki terina munnakenya yali ayimiridde kazindaalo kulangira bakulembeze nti mwatta abaki because oli yabateeseza. Kakati mutabani nga nkyali ku kibuuzo kyo nze nayogera dda President Museveni atuule mu baatuula okuteeseza ndi omu ku abo sigamba kuteeseza baana be bali bokka ndi omu kubo bwe naba sinnafa n'abaana bange n'abazzukulu nsaba President Museveni akole ki kubanga kino kyonna mwe kyemutunuulira olwaleero muleke kitunuulira nga temukitegeera. Omukulembeze w'eggwanga ono naafa olunaku olwaleero wamala kambabuulire ng'aziramu ekyo n'ono kati kino si kyono kya ggwanga lyonna. President Museveni tumwagala ave ku buyinza 100 oba buvuddeko naye nze nsaba buveeko muki President Museveni ava ku buyinza mu mbeera embi tugenda ate kuba bubi nnyo okusinga bwe tuli kati. Museveni n'avaako mu buyinza God forbid ng'engeri gye mwajja. Tugenda eggwanga ligenda kuba bubi nnyo n'okusinga bwe tukola ki osinzira ku kyokugamba. Ekisooka waliwo revenge egenda okusooka okukola ki egenda okusooka okutwala omuyaga ogenda okusooka okujja okulwanyisa abo be balaba nti be bantu abamazeewo ebyobugagga by'eggwanga omuli abazzukulu baffe n'abazzukulu baabo naye wamala omuli mukoddomi waayinza okugendera omu kubanga eyinza okuba nga sayidi eno weewali yawasaawa kati yawasa ewo yazaala abaana eri abo baba baana bakuyita kojja naye oba oliawo ne bakuga nti owaayi kigudde embala wakitegedde nti mwannyoko taliiwo n'abazzukulu kiba tekikutteeko olina kyofunye mu sisitemu gwe tekiriiwo kati onaayogera ayina abaana sayidi eri ayina abazzukulu ye kennyini yawasaayo okitegedde afumbizzaayo atali ye ne mulayini ey'emabega endala ennyo ng'emukwatako kakati zibwe mbaga nti muteesiza ekyo tekikwata ku bali bokka kugenda naffe kugenda jjukira nti batukutteko batuwekutteko naye ayinza okuba nga akunywezeza twakito musika n'agenda n'omukono gwo kitegeeza osigadde tolina muki mukono. Kakati mutegeere ebintu bye twogera muleke kujasi kujabula bujabuzi ng'ofuna olaba pulogulaamu ng'etambula n'ogiyitamu bwiki tegeera my message ne bwe bantwala ku Harvard University is the same message sigikutanganamu bwe mba njogedde kikyamu kyekyo naye mmanyi nti yeki yentuufu kati njagala bategeere bonna abalina comments ezifaanana bwe zityo kyenjogerako kitukwatako ffenna ng'eggwanga. Okugenda kw'abantu be mulowooza nti balina okugenda tebalina kugenda mu bubi kubanga ffenna tugenda kuwaguka emikono n'amagulu bajja gatwala n'amaaso agamu gajja kukola ki kubanga nze nakugamba abaana bonna be tulina today kakati kanzire ku ono muwagizi wa Nuupu njo kitwala
oba muwagizi wankyukakyuka ndoza kyekituufu principal president yawangala akalulu kenkakasa nti yakawangula Bobi Wine emabega ate akafuna alina mukyala Munyarwanda Munyarwanda Babbi bwamala okubeera omukyala Munyarwanda yazituzaalira abaana abalungi ennyo ne batabani bakyagulanyi era basimulana watoyiza gamba nti oyo Wambogo omanya nti ava Lwakitula ava Lukunjiri avaawa nakuwa ekyokulabirako nti abaana abo singa embeera egwa bubi nga bali ku ssomero ne mubasanga nga bava ekisubi babataliza ekajjansi bayitawo singa embeera egwa bubi nga Kyagulanyi mutabani waffe ye Kampala amusindise nti genda ka ATM otugireko kantu tulobe ekikola nti embeera teri bubyawo nti wakasi walungi nti genda ka ATM wakati abo abaana bategeera password z'abatata bwe bazirina naye yennyini alina akawunti eyiye nga taata amuterako sente ne maama Kyagundi Kampala nti genda wali ka ATM awo nti ogendeko akamwesa awo nti waliwo abazze wano tufunewo ka chips n'akantu balye kantu embeera neegwira waawo Kanyanya asalawo kakati mutegeere muleke kutunula butunuzi kino ekintu kirine ku nnumba esinga obukulu ye Kyagulanyi olwaliro kati yakutta akati singa embeera egenda bubi ng'abaana tebabasanze waka ayinza okukaabiramu eyo neyejjusa n'okwejjusa lwaki gavumenti ekoze eki ng'emutwalidde abaana ono bwe yabadde agenda yakutte emmotoka Land Cruiser n'atwaliramu amuddako n'atwaliramu n'akaakava ku mabeere ne bakasangiriza mu Land Cruiser akasanze tamanyi mmotoka ya Kyagulanyi tamanyi mwana wa Kyagulanyi atunulira mulenzi muto yeyagala embeera eguddewo buno buli mu kukomba kipusi muki mubayitako mugudde ku road block y'abanyiivu bawona eyo ye message yesindikira eggwanga gyeyina okukola ki okitegedde kati ekyo bwemala okuvaayo kanve ku comment ali nenjizaayo nagizaayo dda kubali eri mu system nembagamba mu abali mu system abali mu mbeera ennungi abali mu system abaana abeeyagala abazzukulu kino ekintu kyammwe tubalwaniridde ffe twalina 0 tetwalina ngatto tetwalya kubbata mu buto Kampala tumuzeemu kusoma ku university kesi tuzireese nga tuzeetisse nga za luwuzi teziriko na kufulu esiba olwaliro ffe bannannyini ggwanga bwe tumala okubeera bannannyini ggwanga we are aged tukaddiye niye tubalekedde ebizibu ate nga byamawanga ebizibu bye tubalekedde byaki byamawanga eggwanga kibi olutalo lw'eggwanga lubi nnyo n'olw'eddiini tulina olutalo lwa ggwanga today olukujja mu maaso kati mwenna abazzukulu n'abatabani mutuule omulimu gwe mumasigazza kati kutuuza famire waka Haji bw'otunula mu maaso olutalo olugenda okuba luka lw'amawanga luteliko kibuuzo ate nga amawanga gazigabeera wano mu nonsense style mu 1960 Lungujja yalimu abaganda bonna baggwawo ennyumba ezaali singa okuba ennungi zaali mu Lungujja genda tunule Lungujja wakyaliwo omuganda akyalinayo ettaka bonna byafa 66 it was a revenge ng'omukyoli n'omulango alivenyiga ku Buganda ate amulinaako musange yamuwa entebe mu 1971 Amini ntalo nelujanga lwa ggwanga between kubanga bakyoli n'abalongo baali against ate Amini bw'abasooka n'abakubako busu naye yabakinjaga abasuda bayita Tanzania Winikiburu basibirawa Tanzania bayita Sudan basibira Tanzania izo was a tribal war okitegedde amajja agaali wali agaali bakyoli n'abalango gaali gatandise okulaba Amini ng'ekizibu gatandise omuntu naye ng'omusirikale yajja naye aplantinga ebiziziko bye okumalirizanga abajjeeko ne tukivaako 1979 genda tunule bombo oyo bw'omutunuulira yenna mutambule wamala ojja kulaba amayumba ag'amakalina agaali omwo agaalimu nga siga abasirikale ba Amini wabula gaali g'abaana abavubuka abato n'abasajja bakitaffe abaali bagaggawadde nga basinzira ku ligimu kwa Amini ennyumba zonna zaakubwa mu bombo nga tonabana kugenda Bondo n'Arua genda awo ekyo kiveeko genda e Masaka omusajja bamuyita Nkasule nannyini Nomani ennyumba bagikuba neggwawo kubanga Amini yakyalayo musajja wali awo omugagga ya famire yakafa ali awo Makere ku Sapolo kagwa awo ye Kasule ye nannyini Nomani cinema nga mukwano gwa Amini personal ennyumba bagikuba e Masaka
neggwaawo. Ebyo byenjogerako ebikola ki? Ze tribal war. Amini abantu battibwa basajja be kubukaawo naba ne babasanjaga nga babatta be bakyoli abavuddewa abavudde e Rwanda. 86 abakyoli babeera against Buganda okusenza Museveni mu Buganda. Abakyoli nabo ne basanjaga abaki abantu be basiŋŋaananga. Naye nga nego basiŋŋanye n'owa UPC bamuttiramu. Naye nga kitaabwe yali chairman wa UPC. Yes. Yakuba kampeni ya UPC n'ennyumba ye bagyokya lwakubira kampeni ya UPC bamaliriza naye akoze eki bamuttiddemu. Eyo tribal war. Katude tulina ebigambo biyitiŋŋana mulidde ebyaffe mutumazeeko ebyobugagga mu byonna bintu bidda ku social media tebyetagisa na kwogera. Balangira President Museveni nti eggwanga lyonna alifuze nga lijjuddemu baluganda be bokka. Eyo tribal war tagenda kubeerawo. Kati bwenjogera ekyo ngamba kati kino kivudde ku ono waffe ekyo kiri eri mu system kisetingiddwa kati mu abaana n'abazzukulu mutuuze family ku Sunday ku Monday mu church mu kiyonna mbagaye bataata nti mu history go tubadde tuwulira mwali bubi naye abaana batumanyidde Kampala. Abaana family zaffe bazitegerera Kololo tebategeera bifo 96 taata ono yali ludda wa bannamawulire temukozera mulimu gumala kujja kulaga nsi nti ono yajja okuyingira wano Buyeekera 89 yali alina ki tewali family erina yadde eggaali. Naye ate bo bajja babalaga Kampala babalaga kutandika 96 ne babalaga Steparents gye basomedde tuli gye basomedde America gye bakoze eki bye babalaga. Tebagenda bagambako naye taata nti bwatugambako naawe tewayambala ku ngato kituufu tebakyogera. Haji kyolaba maaso genocide ejali premeditated nteeketeeke eri intention abakulu bandi banga baji masterminding nga envaawo yaabwe. No envaawo yaabwe omuntu oba n'ekintu tewali ateekateeka nvaawo ye mu Africa egwira mugwire kifuba. Wagadafi yamutwala kifuba, Emisiri emutute kifuba, Sudan emutute kifuba, wanaona mu West Africa baba tutute kifuba. Tewali ateekateekera bateekateeka okuyingira ne bateekateeka okubeerawo ne bamanya tugenda kufiirawo forever. Tebateekateeka kugenda. Kyengamba kyentegeeza mu ekyo nti abakulu basettinga ekintu nti ne bwe tubanga abagezaako tugamba owaayo kuba byetulaba kati ebiriwo ekyabavandimwe kirina significance kirina factor nnene nnyo mu kino nti olaba abantu President Museveni bamukooye naye nolaba section of Abanyarwanda abavandimwe ne bakola batya mu maaso osanga balengera nti batandika dde okuteekateeka nti akwata waneeno kyetugenda mu basobola naye abavandimwe batono. Namba esinga obungi y'abavandimwe bantu batono pasenti ntono. Omunyarwanda mu ggwanga Uganda alimu 100% abategeera bino ebyabavandimwe baliko 3%. Okitegedde kakati kino enjawukana eno eriwo eyinza okubeerawo naye time egenda kutuuka ekiseera surprising eno y'abana abantu abatono abalowooza okulowooza kutono. Eggwanga lyolimu nga jjajjawo yajja mbuzirwa bizibu. Lwaki otandika okutunulira eggwanga eryo ng'ebbi? Eggwanga eryawelokaaminga bajjajjabo nga bagenda basala enkole bamuteesa n'agamba nti jangu wano genda weebake wali kati muzzukulu waakuna. Lwaki tulamu n'obusoma history? Nze banzaalidde wano kuba baga nze nzaaliddwa wano fayini ozaaliddwa wano jjajjawo yajja atya. Ekyo nakyo mukitunulemu. Lwaki jjajjange yadduka? Lwaki jjajjange yaleka ennyumba ekigali ku street Kigali edduuka najja mu 1958? Ekyo baali bakyebuuzizaako. Mwebuuze ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. Lwaki wano tubaddewo okuva mu myaka gya 59 bajjajjaffe babawelokaaminze babawadde amataka babawadde amannya babawadde ebika baziikibwa. Nze ekiji ekyakitange ewange wa Sulaiman omuntu asookako okuziikibwako musajja Munyarwanda Nsanza Batware tayawukanangako naffe kuba yali musajja musiraamu. Kakati oba basobola n'okufuna baganda bange bonna abalenga waka ewaffe taata wange bye yakisumusa n'abajja mu bupakasi n'abafuula abaana bonna tuziikwa ku kika kimu. Kati kijeki ekyakitange kitange lwakuba musajja w'amaanyi naye nga ne baganda be baali batandise omunyiigira.
haje ekintu onzigudo bonga ekintu kino ekyokwawula amawanga ndoza ekibuzo kankifuraming bulungi simanyi oba President Museveni yajja kiteeketeeke ojja kumpa bulamu bwe tugenda mu institutions mu universities osangayo ebibiina nga Buganda Nkoba Zambogo Banyankole biki batolo bwe bityo nogenda mu parliament nze ngeyasoma litu ekintu kyazaake okulwanagana ne Akol kuba Akol yakulembera Acholi parliamentary group ono ali mu Buganda caucus bano babiri ekyemmwanyi twakirabye already kyabadde tribal omukyoli n'Omuganda tumanyi history omwogeddeko era z'omwogerako abasoga banindoza embiranye teyinza kubaawo naye Abanyoro n'Abaganda be baali basinga okuba enmity. Yes, ekintu ekyo tulahaji nti kiringa ekiri premeditated kiteeketeeke nti mu institutions Abaganda batula balinawo batuula Abaganda Nkoba Zambogo Makerere bwebito ekyo ekituufu ekyo ekintu kizze kipangwawo okumanyibwa mu butuufu oba mutali butuufu edda wano mu Buganda ekyo tekyaliwo. Ekyokubiri abakulembeze abazze bajja nakugamba nti kasita wajja individual merit obukulembeze bwe bwafiira mulimu abantu abali mu parliament nga tebasobola kubeera LC ku kyalo naye bazze obuzzi olw'okukyamuukiriza okwali kukola ki nali Kyankwanzi ekyamuteesaawo Bakalema kwali kutendeka bakulembeze bagenda kujja mu bukulembeze ekyo bakiteekateeka mu myaka gy'enkaaga ekyo ng'okifuddeko Buganda yali yateekateeka dda system eva mu maka nejja ku Mutongole nejja ku Woomuluka eva ku maka nekola ekitawuluzi kubanga ekitawuluzi ye kkooti ya Buganda esooka ku kyalo ekitawuluzi tekiriiko mateeka tekiriiko kukomera wabula bwe mukituulamu ate akikulira si wagombolola n'omulamuzi ku kyalo takikulira wabula omutaka waawo bye batuula ne baga nti abaana balwanye tukoze tutya ne basala embeera bwe balemerera ne balyoka bajongerako ewaaki kakati abantu bonna ng'omutayinza kugamba nti ow'oku kyalo sula wali mutegeevu nnyo olwo wali mugagga nnyo nti yali ayinza okubuuka n'abeera ow'essaza tekisoboka baatambuliranga mu mitendera kakati olwaliwo tribe ezimbibwa mu butamanya omwana agenda okwesanga ng'ali mu ofiisi permanent secretary myaka 3 ekyo tekibanga na mu nsi permanent secretary n'agamba nti alina emyaka 35 ayisa atya omunaga nti agenze mitale UN representative wakolako ki enewemwe gy'ovudde naye kati abakulembeze batula butuuzi batula nti omwana wa gundi ali ati tiyokada agende mu America nti omwana wa gundi twalwana naye nnyo permanent secretary kakati permanent secretary takolera ggwanga atandika okukolera amuwadde ne tribe eggwanga liggwanga nga Uganda tribe bwe Buganda Banyankole Banyoro kakati nze bwe muwa first of all kyasookerako nze ng'omuntu ekyokubiri lyeggwanga kuli favoringa lye tribe ogifavoringa takyafavoringa ggwanga nga ki nga ggwanga kubanga ebitebe kyatambulira ani asobola wano nabo wekyokulabirako edda waffe mu Buganda okitegeera kitaawo yabanga ne loole n'okula n'atambula naawe n'ogiyiga n'akwongerako omuyambi n'amuteekako nga mupakasi naye n'agiyiga ne mugenda mwenna Mombasa olugera bw'ati n'aga nti tulina olumbe wamala nti genda e Mombasa ne gundi oyo ne mukkirira e Mombasa ali mulumbe ne mukomawo kale muddeeyo ne mukola trip ezi n'akuga nti jangu soka oleeta ebitabo kakati gwe walinga ovuga mmotoka ya kitaawo nga yiyo bwe watuukanga ng'ofuna abawala bwe watuukanga nga yasolanga mmotoka tokyagisolamu osula mu woteeri abawala oli nabo mugenda okumala okubalansinga wano agenda okuyita mu bitabo ngaebitabo tebikyakola ki tebikyagatta n'asindika ono n'agenda n'akola trip emu agenda ogatta ebitabo nga sente ze trip 3 azireese naga wamala nti kati tuula wali genda ku sitoowa kubanga gw'oli mwana eno emmotoka yeetuwa sente ate omwana ono sente azikola era tujja zirya
akujje wali tosobola wamaze okutunuulira tokola ki ateseewo mupakasi eyo yali Buganda enteeketeeke tudde olwaleero eggwanga tulitwala ng'eryaffe omwana n'omuwa minisitule n'agikuba ekigo n'omugjawo n'omuwa ey'okubiri n'agikuba ekigo n'omugjayo n'omutwala mu America embasi n'azitunda n'okoma nti atotise parastato authority n'agiriidinga ensi etuuseewa eweddewo mu butamanya ne mu kwerowoozaako nga famiri zaffe kubanga olwaleero abantu bekolerera famiri tebakyakolerera ggwanga abantu tulina ebintu n'ebiri beyond bye twalibadde nabyo tokyayina nsonyi olwaleero n'ogamba nti watise doole y'omuceere eri mu nnyumba doole ya butta eri muki eri mu nnyumba ente wasaze ennamba wekitegedde kaakati ku kyalo ne baga nti baweerezaayo ate ente ey'abataka bagenda okulya n'oyingirawo n'otwalako oludda nga nene evundidde muki mu fridge eyo y'embeera gye tulina tudde mentality esinga okuba ey'abantu abali so primitive abantu sibateeketeeke abantu bakola mu mbeera nga sibateesere abantu bava era nagamba nti Africa kintu kyerina okulwanyisa olwaleero bw'eba eyagala okuddamu okubeera mu mbeera entuufu erekeraawo okufugibwa abaavu n'abasirikale tekiyinza okutereeza Africa tekisobola okutereeza Africa omwavu mubi nnyo okufuga ensi kubanga buli kintu kyonna akyetaaga kibeere kiki ekyo kimu ate omusirikale ajja n'agenda n'akuliyetingawo emisango nga tagimanyi agenda okwetunulamu nga guno musango agulaba guno musango ate muyisa bu social media tewakyali kyama kuba wali baddewo emisango gy'atasobola kutegeera nga talina message bwazikola ki naye mamulya ne mugamba nti watunda leerwe agenda okutunulamu bwate nga leerwe teriiwo agenda okera bwate mumulangira ennyonyi kana agamba nti egyo misango gikizendagawa sikyalina gyendaga ate nga si yasoose okubeera eruzira si yasoose okubeera mu Kenya Committee okitegedde naga nze sikyalina wenkolaki wendaga kakati ebyo byebintu ebisse Africa era Africa ekyagenda kuba kati abaana okujjako katono nnyo Sankara yagamba nti okuttanza omuntu tekitta ndowooza yange ntandiso kiraba kuona omwana eriyo the youngest president in the world Traore Burkina Faso Burkina Faso ayinza okubanga amamuze kakati omwana ebintu byakola olwaleero birungi biyitirivu naye balabanga ebipya ebyo binagamba dde abantu tewali kipya mu ggwanga nerina eggwanga Uganda nga tusazeewo gamba nti tusobola okutambula tusobola okusasula nga bwogamba ono omusajja yasasudde ewa Mali yasasudde amabanja gonna ensi tekyalina ki naffe Uganda emyaka 5 tusobola okusasula buli bbanja litubanjibwa netutandika okutambula singa tuzzeemu tutula mu ntuula ki entuufu kakati n'abakulembeze ngaabo oyo omwana mulungi nnyo naye ate naye alina okwegendereza agenda kubeerawo bbanga ki kubanga obukulembeze buli so corrupt bajja mutuuza ajja kufuna kubanga teri kintu kyamutawaana ajja kufuna omuwala amwagala okutuuka ku beyond kubanga kati Katonda yagamba omuntu Katonda yatugamba nti bwobanga oyagala Katonda akusaasire aleme kwakazisa mukyala bwakwakazisa omukyala pasente olaba Haji ali ku social media olwalo gyatuuka yayagala nasigaza 0.100% ku 10 kakati n'oyo omwana ayinza okwa mu trap eyo gye bujja n'afuna omuwala bali namuganda naye Traore sweetheart ebintu sigwosoose nange mpulira njagala kubeerako mu mbeera ennungi njagala genda kolako nviiri mu Amerika bali mu kisenge aba n'afuluma akyali mu lulyo olw'ensiko n'agendamu n'akoma agenda okudda kyuka eno you leave me alone what's wrong nakugamba enviiri zange njagala genda kukolako mu America njagala genda kukubuuzako baka Kardashians mu America but you don't sente mmeka only 30,000 for a ticket you are so mean naye bakakuttaka takyuka enkera Traore akeera kusaza kiki kakati nabo balina okwegendereza bbanga kiri ogenda okukola ki okubeerawo ebyo ebintu omukulembeze anaafuka ensi entuufu tasukka myaka 8 naffe okwagala okubeera mu nsi ennungi tulina kutunulira ebyo ate tulina okutunula ebyo abaana abazzukulu mutandike otunyigiriza tusobalinge tutuule kubanga ensobi tuzikoze tukkirize first omu ikukkiriza nti mulina ensobi gye mwakola kimala bw'omala okkiriza nti olina ensobi gye wakola
osobola okugisolovinga naye bwe batasobodde kukkiriza nti olina ensobi tojja gisolovinga wamala so nga tuvudde ku kyoyo omwana yalese komenti ne bano bembadde okuwabula nze ndowooza waliwo eyabuuzizza ng'agamba nti Haji webale kuweereza nsaba ojja otangaazeko ku baana abangi abagenda ebweru okukuba ekyeyo lwaki basusse nnyo lwaki abaana abagenda okukuba ekyeyo yes buli lwotunulira nga Ggoonya ng'edduse mu nnyanja omanyi ekizibu kuba Ggoonya terina bwedduka ki egidduka muki kisolo ki ekigoba Ggoonya mu nnyanja omanyi eriyo ekizibu kubanga envubu n'Eggoonya bya Luganda byonna ebiri mu mazzi awo tebirina buzibu tebirya naye kasitula bange koze eki kakati embeera kangikubuulire 1980 yali 89 bweziti awo waaliwo ebizibu bya Kony Northern Kony yatawaanya nnyo Northern amakuba gagendanga e Sudaani awo nga convoy tugitandikira Kaluma era twasulanga katundu bwe twavanga ekigumba abamu twasulanga kigumba abalala basulanga Kafu naye nga nze nasulanga katawuni kalinga kumpi kilomita 17 bakaita Katulikira kilomita zalinga 13 nga njagala nnyo keera kubanga nze nalinga manyi position ya convoy era nze sinza kubirwa mu convoy nga nvuga moroka amanyi position adui wa wakuba yes nze nalinga manyi zibala manyi adui walina okukuba kubanga nsobola okubeera adui singa nsinisa okubeera adui manyi bwe nsobola okukuba ki so manyi adui calculation kati nze nga nina position mwenkola ki mwenvugira loole yange naye olunaku lumu twatuuka convoy esitula bweti tuba twakasala Kaluma kuli neridda Arua yes mamba nejja ne stoppinga mve muruka mangu nyufu abamanyi amangu ennyo ne tutekinga cover formation ze adu yakubye diba terina bakuyisa osa tata nejja mirambo gyali ngo nga 25 takubya adu nti akubye maji akubye civilian ogenda okubuuza okuwuliranga munno gundi driver gundi bakubye motoka kindi magulu 10 n'abakino omanya nti wamala agenze ogenda okuwulira abantu amagulu gavuddeko nti ate tani boy agenze musuubuzi nti gundi abasi akoze owomuwina akoze eki ne tuwummulaawo bakumakye essaawa zalinganga zali kubakya nnyo ssaawa awo nga 2 bwe tuwummulaawo ntubeeraawo bintu bigenda biterera okutandika essaawa 4 aba ne batandika ennyanya zange amenvu gange fe muluke tugende omukisa gwabwe gubadde mubi Gonja wange agenda kwonooneka aba ne batandikamu okwegugunga temukulaba nti kwa Kampala onokka ne mu field eri mu battlefield abantu nga beegugunga kati abantu batandika kugira bati communication abantu batandika kukyamuka bazakisize motoka bakola ki okutugamba nti emmoroka zisimbule gye zisimbula tugenda adui gyava okukubira abaki yakakuba abantu essaawa 3 emabega ne muyingira naye ng'ekireeta ekyo embeera etufubutula mu nnyanja abantu ennyumba alese agisinze alina gonja alina emiyembe alina emicungwa alina amenvu n'abalina ebikalu kubanga sente za interest mukama Katonda abamu n'agitwala n'etuuka abalala tuba twakagenda emmotoka zalinga 15 ali waggulu we twava waggulu ng'oyingira eppakwaki bomu neekuba tugenda okula emmotoka 6 bazikubye okitegedde endala nezijja bazikuba okusanga 7 kitundu kusaa 9 konvoyi endala yali ekoze eki yali eyingidde ekyo kiveeko ne tujja tugenda ntubeera ebiseera bya Sudan tutandise okuyita ennimule butandika okuyita ennimule bwetuti nga twakava wali bayitawo batyawo olaba not olaba wali awo Bibia nituyingira tugenda okugera bwati katawuni awo muluka mwazima lo mayibo malo kusala awo zigira awo keberya bichi kyawo muluka bachita kiwololo kiresa abantu kama 14 abo abafu waliwo eddwaliro ennimule waliwo ki eddwaliro adu yakubye ne batu stoppinga
tugenda okuyingira mu ddwaliro nga bannaffe bennyini betusula nabo betukola nabo betukanika nabo bafu mirambo nga 40 netunula ku ttaka okuwera 6 ng'abantu batabuse baagala kuyingira kukolaki kugenda Sudaani era zaayingira kakati embeera ekugoba mu nnyanja yekuleetera ekyo yes egwaffe Uganda tetukyalina busobozi sente tewakyali tewali muntu ayinza kwesaddaaka agenda kuyingira kufiira Sudaani UPDF ng'esapootingibwa abakulu bonna mu magye baagenda mwakiwulirako turishu bannayuganda abaaliwa baggwayo tebaddayo lwaki baddayo ng'eggwanga lyatula ndiga banne mmanyi nti bannayuganda bagenda kufiira Sudaani kukolaki UPDF negenda n'amaanyi gonna agasobola nga n'aduuyo tayinza kulumbagana iki kubanga emanyira afunesi ya UPDF omundu enene azirina when you attack they will attack you basobola okulusisiwenga bannayuganda moloka ne bazitika biroole ne bajja bonna mu bungi genda oddeyo olabe tebaliyo bazze bakuba emmotoka olwaleero era abantu bagenda e Sudaani naye ng'aduuyi waali from Nimule to Juba akuba ate ng'ekigendererwa akuba bannayuganda ng'ekimukubisa bannayuganda mwe musapootinga Salva Kiir mwe mumulemezaako era mwaduuyi Katonda ng'ogize bw'aba akusanze Luswayiri oli munna Kenya afazaaliko naye ng'oli munna Uganda toyinza kuwona Sudan ng'ogudde mwambusi omudinka ali mu buzibu tebubanga nawo ng'ogudde mwambusi y'abasirikale kubanga guba first main target badinka ekyokubiri mwe bannayuganda ne tribe related n'abadinka endala awo bye basinga okwetaaga nga mugudde muki waliwo mutabani wange yagwa mwambusi ng'ava Toriti kiro bonna ne babajjamu naye nga banoonya ekintu eki mudinka tebakwata ku muntu n'omu ku munnayuganda bonna baalimu by that time before nga tewannabaawo obuzibu obuliwo wakati waabwe kakati abaana ekibatwala egindi kukyeyo yeeri kyenkugambye tife bamalanga okutta abantu naye omwana aba ali ku airport atudde social media neyitawo Zaituni bamusindise n'ava ku kizimbe Saudi Arabia bamusi abanga kyatalabye tayinza nagamba ku munne nti kali okalabye atuna kuona labo balabye agenda kulanga talabye naye akolaki atunule naye ng'ali ku kisaawe agenda naye oli Zaituni amulabye agudde mufu agenda okutunula bw'ati ng'omukazi emigo gyawewenyula omuntu tatunulayo kubanga fenange twagambanga omukisa gw'oli mubi kubanga era ne Sudaani eriyo abagaggawaliddeyo naye mu mbeera ki ne abagenze Saudi eriyo abagaggawaliddeyo n'amayumba bagazimba Katonda aga nti omukisa gw'oli gwe muki gwe mubi kakati eggwanga Uganda litunulemu ebintu byonna bye bizze bikola entandikwa bonna bagaggawale werese creation emyoga gigasizza bannansi bwe kiba kigasizza bannansi ekitwala bano abaana ng'alengeramu ne bamukasuka okuva ku kalina kiki kyekyaki kubanga singa omwogo ako okubadde gukakasa muno omwana teyaligenzeewa kakati n'ekyokubiri ekirala ekiddako bannayuganda tuyige kino abaana batusinze amaanyi omwana najja n'akunnyonnyola nti taata ne maama nti ngenda Saudi kukola naye bwe naakola tujja kuba bulungi nti tiwebale tuyate nti ate musooka kuneebaza nti okugenda kwange kuli mu mikono gyammwe nti ate kutya ffe tetumanyi passport ekiba kikolaki ti ate biriyo nti mutunde ku ttaka kyagala milioni 6 ze bakoze eki ze bansabye naye milioni 6 mungi nnyo okukola etiketi afazaali yali badde agukolamu eki n'atandika kasobola okukola akatonotono okusinga okugamba nti kamilioni 6 kangumuwe agutwale Saudi ate enkeera babakubira essimu nti muweerezeze tikiti na ate bwe muweerezeze tikiti nadda nga ali mu stretcher eyagenda atambula bamuleetere mu kagaali naggukira emulago ate mutandika okusaba essente ezijjanjaba gwe mwawe tikiti y'emilioni 6 okugenda ekyo nakiffe abazadde tukitunulemu nnyo omwana ono 6 gwansaba nsobola gukolamu ki wano nawe nga tonnabakola solution etunda ttaka sooka otunulemu ekyo
gavumenti sooka otunulemu ssente zo oyogerako miyoga biki byonna zigasiza ensi tetwaligenze bazzukulu kudduka nga bakola kiba abaana baffe tebalidduse genda Saudi no tebalisobodde. Lwaki ekizibu kya unemployment webbula ly'emirimu President Museveni emyaka 4 ekintu ekyo consistently kimulemye? Tekigamba kisinza omulemesa ekintu ekyo. Omanyi omuntu bw'ojja President Museveni yakola emistake yabuuka step. Mwenna abaana abato abavudde mu kyalo ne muyingira ekibuga ne mukola kimwenna ne muyingira university mubuuse step. Omwana ava gy'ava takyasobola kunywa caayi n'akulabye wa 5. Saawa eno baafubutuseeyo dda bali mu zi cafe javas laptop zaakaabye dda naye gy'asula abuuka mpitambi. Okitegedde? Abuuka omwala abuuka buli kintu kyonna ekibi atazzewa. Kakati bwamala okutuuka eno obulowoozo bufiisa buli kiri kyonna kyonna ekiri eri wansi n'atandika okutula kwayo eki ekyo nenkizaayo ku President Museveni. President Museveni bwe yava mu nsiko yeerabira Luweero n'ayingira waggulu Sheraton. Luweero n'agireka ku ki? Obugagga bwonna bwali Luweero. Teyalize mu cafe javas kutandika kupininga ki laptop muki yali badde naye naga nti eggwanga Uganda ekyobugagga kiri luddawa nti ekisooka byonna nti tulina obulimi kimu tulina obulunzi kyakubiri n'ebyobugagga by'omu ttaka ti tulina ekyobugagga ekirala kusoma ekyobugagga ekyalizeeko bulamu. Ebyo bintu byali badde kkowa n'amanya nti point kati zenwana ziri 10 point program aba tebajja kufiira bwereere zaaliwo. Kati ezo bwe zimala okuggwawo ekyali badde kiddako ebyobulimi ttaka weeriri. Tulina season 2 kuyali badde agattira irrigation. Buli wootambula kilomita obutasukka 2 tulina amazzi. Ekyo bw'okivaako tewali ttaka litaliimu mazzi. Ne bw'osiba zibbawaholu wonna ne bw'osima obusimi amazzi monna bw'ogenda mu Luweero mwonna buli woosima w'oyagala waliwo w'osobola okusima ddaamu nereeta amazzi. Yali badde addayo n'agamba nti Luweero kiki n'anansi. Ekyuma kya nanansi tugenda kukikola mugende muleete abazungu tebajjize kukola kyuma kya nanansi. Bazze kuyigiriza bantu n'ekyuma gavumenti egenda kukigula. Bwemala okuteekawo ekyuma nammwe mukole cooperative abantu batandika okugenda nga bagula ebyuma byabwe ng'ebyemmwanyi bwe byali nga bikola ki. Abantu balime emmwanyi zaali baddeyo, ennanansi zaali baddeyo, twali badde tusala bugonja. Waliwo omukyala wano bamitanga trees eyasooka okusala buno bwe mulaba bugonja obuli mu supermarket crisps obwagonja yabusala dda mu 9 n'agezaako okunoonya ssente ng'abutwala Japan naye nga ffe tumulabanga ali mu bizinesi ey'ekiralu gonja bamulyamu busirayisiti naye yalemererwa gavumenti yamukola ki abantu bali mugaggawala mu gonja oyo gonja abe esobola okubeera transferred mu nsi yonna oyo wolaba gonja kubanga eri ewaabwe ne bwogende Costa Rica yonna ebyo byonna n'ebimere byabwe bye balina is not sweeter than ours. Ours is natural sweet eri eva mu ttaka lya tropical y'ettaka lya Uganda yanjawulo mu nsi yonna. Gonja aliko wanjawulo nga tweyambiza ne bannaffe bannayibba baffe Uganda ng'ogita tropical, Kenya wano Zaire waliwo olubulubuto oluli awo ttaka lyerimu sweet mulungi nnyo mu gonja mu sukaali ndiizi akawoowo mu mmwanyi akawoowo mu vanira akawoowo buli kimu kyonna singa Uganda eri ku kintu kimu kyokka. Okitegedde obwavu tebwali baddewo nakugamba nti Uganda okujja okubeerawo yali erina kunoonya butali. Ekintu ekyogedde kaagi kikulu nnyo kuba bw'otunuulira mu mawanga ga East Africa sinakindi ne mu Africa tulya bamu kwaga amawanga galina ebyobugagga eby'omu ttaka ebiyitirivu. Tulina ebintu ebyobutonde biyitirivu ebisobola okutusobozesa okweyimirizawo ng'eggwanga. Ekizibu kiriddawo okuga nti gavumenti eno emibbanga lyonna eremereddwa okulaba nga ebyobugagga equally ebidistributing eri bannansi okubeera nga biganyulwa eggwanga. Waliwo amiru omwe Egypt, not Egypt, United Arab Emirates. Munnamawulire yamubuuza musobodde mutya okuva gye mwava ku zero okutuuka we mukola ki? N'agamba nti a good leadership. United Arab Emirates buli obusi 7 obwegatta okufuuka Emirates. Yes. Ne bagabana
federal ne bakola federal state. Federal state entuufu gye mwagala okuyiga abantu gye balina okuyigirako ya United Arab Emirates. Dubai mulala, Omuraid mulala, Sharjah mulala, n'ebisigaddewo byonna birala. Ne baga nti kati mumanyi nti tugabane tugatte ensi eno. Omusajja n'atuula newe yatuula weewali ne bagatta ensi ne bagabana ebyokukola. Ode Sharjah be basinga obugagga bafaninga buli kimu kyonna ne batula ne bateekawo United Arab Emirates ennyonyi ne bateekawo n'omugagga n'ateekawo n'eyiye eye Sharjah n'aga nti kati ekibuga bino biraba nti abasajja abajja muno boonoonefu. Tulina abasajja abajja muno nga basajja banywa ku mwenge. Tulina abasajja abajja muno nga benzi. Tetulina batujja kugira kati ene waffe eriyo woteri gyogenda nga toyinza kusulamu na mukazi okujja nga mina marriage certificate tosala Sharjah. Kizibu kyona okuwa okusula Sharjah. Dubai ekyo bakigazeetinga bamalaya we bali abatambula obwerere buli kimu kyonna. Wale kuno night square wali eriku wona bali awo bibala bili awo Golden Fox byonna obeerawo ekiro no TNC webiri. Baga kati bali mu ssente obukulembeze ne bube n'amafuta bagavaako dda ssente bazivaki ne bagifuna free trade. Abantu badde bagula Dubai nga talina nekyekola. Buli muntu n'asubula Dubai, Africa yonna n'esubula Dubai nga tegula yadde jiiko ng'ebintu biva mu mawanga gali amaki. Bali babagamba da free trade ne bayiwa ebintu e Dubai. Abantu bakatandika kati okusifutingako genda wa China. N'abagamba mu Nigeria mutusinga buli kyabugagga kyonna kati amafuta mulina ettaka mulina buli kimu kyonna ne bad leadership teri kintu kibi kyonona nsi nga bukulembeze bubi. Obukulembeze bubeera obubi nga tebuwabulwa butta buli kintu kyonna nga temumanyi. Ffe abaali food basket y'ensi yonna tuli emmere yonna kati ebitundu 99 ku 100 tuli emmere ya Kenya na Tanzania. Tetukyalina kyetulya nga kyaffe. Kakati bwemugamba abaana tebalina okugenda okukola ekyeyo. Eggwanga Uganda bakeera likamma buli lunaku ennaku 7. Tewali motoka za Kenya lwezoosa kujja. Genda ennakasalo Saturday olabe. Karoti ali awo. Bamutundira mu bifuluusi mutwalo gumu. Omunajja karoti Kenya kilomita 10 n'amuleeta wano n'amukuguza mutwalo ng'aguza karoti osobola omulirako ewiiki 3 oba olina fridge. Olemererwa ku ki? Buli lunaku tunnyonnyola abantu bagenze kuyiga kulima Netherland bayigayo ki? Atasobola kulima karoti ngo bazingira obukata n'akomawo emyezi 2. Kakati nagamba nti eggwanga lino okuddamu okubeera eggagga dive mu bwavu kubanga buno obwavu bwe tulina we created as a system. System yaffe ya NRM creatinze obwavu nga temanyi. Nakugamba munnakyala yonona tamanyi nti ayonoona. We are villagers. Oyogedde ku ekyo nenzijukira mukwano gwa Ibrahim Ssemujju Nganda azayogera ku family rule ebintu family first family okwezza buli kimu era ndowooza nawe okanya naye simanyi oba okanya naye ku kyo akuga nti kyekisinza okudibaga eggwanga. Sabiti gye tukubye amabega Jerusalem Musale kigambibwa nti yamuweereza akabaluwa ako nno omukono gulaga gwe gumu n'ogwa akabaluwa akaweerezebwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago. Kalaga akabaluwa ka 13 Novemba 2024 Honorable nga kawandiikibwa eri Honorable Ibrahim Nganda okuva mu Office of the President Operation Wealth Creation. If you want to know who ate NADS money, please check the NADS suppliers database at PPDA. Stop tarnishing my name, otherwise I will sue you. Kalaga nkateekeddwako omukono akandanwaho Jerusalem Musale. Ngomanyi kati ebintu ng'ebyo ebimu bya social media ndwawo nnyo bikakasa siri sure nnyo nti yakaweereza niyo ogubwa kaba kaze ku social media nga Ssemujju yalina kiyazeemu. Kankuzannyira eddoboozi lye ndoza nga tuna react nzanye eddoboozi lye. Ssemujju ngaddamu yeyanukudde according to kabaluwa kano ate era ng'alina n'ebintu nti byafunye kateekeko kuba kati abo kaba weekali
nja kufa ku Ssemujju. Okay. Kuba kitegeeza kabawe. Nga Sale kyeyabadde agamba nti nze ndi mukulu nalinnya yali nga mugamba nti yali essente za NADS. Nja kwebaza Katonda singa Sale Musale tunasinkana mu kooti. Ngaga nti alina erinnya libonoonye. Atiti okuva mu golodi we Congo okutuuka nga bamuwa ekyoja mu miro ogule ebyokulwanyisa nga ali mu North. Ebyokwogera ku Sale bingi mu kooti era nsaba Katonda nsaasire Sale mpaabire. Naye oluvannyuma omwami gwe bayita Wambogo nabuuziza abali mu NRM ne baŋŋamba y'omu ku bavubuka abakola ne General Sale. Naye n'aweereza ekiwandiiko kye kimu naye ng'agasseeko n'olukalala lw'ebigambo biyitirivu obungi ebituuka n'okutiisa obulamu bwange nga ŋŋamba nti ninza okulowooza nti basirise naye bo Cobra musoto omukambwe ennyo n'ebirala kakati okusooka njagala abantu bategeere ku lunaku lwokubiri nali ku TV emu ne mbagamba nti Museveni bwe yali ayagala okusaanyawo ekitongole kya NADS yakeeranga kukivuma buli lunaku nakuddira abakozi baakyo n'abateeka mu kamera n'abavunaana obuli bw'enguzi n'olwayo tetumanyiyo be yali asingisiza musango. Bw'amala okivulubanya mu ttaka n'alyoka asindikayo muganda we General Sale nti yajja okujjanga ssente za Operation Wealth Creation. Kakati ekyo nkiwulidde kitegeeza okuba nti akabalo kayinza okuba nga katuufu kuba baakawandiikidde yali yakitinze naye kennyini alina ebirala bye bamuweereza bikwatagana ku kabaluwa. Okay. Kakati ekigambo kya Ssemujju Ibrahim Nganda ebintu byazaayogera ku famire eyo okusingira ddala ku Salimu Sale. Ssemujju ekisooka ntabuliiki. Ssemujju singa yali mu nsi ziri eziri radical Iraq, America, Iran yali asobola okwambala bomu n'ayingira ennyonyi gwe mutima gwa Ssemujju. Lwaki njogera ebyo mwagala nnyo bantu baleme kutwala bubi tebantwala bubi bategeera omanya ebintu ebyange akitegeera nagambye nti akitegeerera wala oyinza obutakitegeera. Ssemujju is a tabuliki band. Ssemujju kankiddemu sibagala nze sogera bigambo nti ngudde mu kigambo. Ssemujju singa yali mu nsi ez'abaana abamuhajiidini yali asobola okwambala bomu. Ssemujju alina omutima mugumu nnyo. Nze ngoberera Ssemujju alina ebigambo byayogera nange nenzijjako ne social media ng'ate ndinzekka nga ntidde. Yes. Kakati Ssemujju ekisooka musajja yasoma. Ekyokubiri mu kutegeera simujjangamu mubategeera siyawo Ssemujju sibujjanga mu basajja bakola ki. Bwe bakuyita bannayuganda abategeevu omuteeka mu basajja abasooka abataano ku nsi mu Uganda Ssemujju mubala. Mubala mu kutegeera musajja ategeera. Ekyokubiri yeegendereza ebigambo ayogera. Ekyokusatu munnamawulire ekyokuna musomesa waago. Ekyokiddako ayina mikwano gye mingi nga bonna baki kati bannamawulire abali mu bitongole ebikola ebyekyama Ssemujju asobola okubafunako information. Abali mu State House eyo basobola muwa information kuba mulimu ebintu byaleeta nga ne mu parliament tebabimanya aba parliament. Noga naye Ssemujju omulabi wa system gana amawulire agajjawa. Kakati muganda wange mukulu wange Sale bw'aba alumba Ssemujju amwegendereze. Omulabula amuleke. Ssemujju ayinza otwongera otwagula. Yes, kusinziira nga bwe mumanyi. Akagambo kawulidde n'ogamba nti Mukama Katonda ansaasira ontwale mu kkooti ekyo manyi kitegeeza. Ssemujju ayinza okugenda eruzira naye ayinza okuleka nga adamejinze. Luno olutalo General Salimu Sale lwalumba. Ayinza okuleka nga adamejinze system kubanga amanyi bingi ffe bye tutamanyi. Ayinza okumanya bingi nga ne mukulu Salimu ebimu tabimanyi mu system. Luno olutalo Salimu Sale aluve. Amuleke kubanga Ssemujju is not a joking subject man. Amanyi ebintu mumalirivu talina gw'atya kwogerako. Era banadda mu kkooti ajja kuleeta buyino kubanga nze bwe ntunula Ssemujju lwaki muyise nti singa yali mubamujahidini yalibadde musajja musa alina ebigambo yayo yali ku TV WBS yagamba president wajja wano
nga Uganda ye project yo the project today ekikiga omukulembeze ebintu byonna tubyogera wano naye bwakuteekawo nakamutaliko okudiscussing ebigambo ebimu tobyogera abantu bennakalaba namali abali courageous semujunga na tamale mirundi abafaces them 7 ebimu toyiza byogera ngaakuwadde chance naga naye why pulira oyogera ebintu bingi yattuule wano ebimu bikulema okukolaki tamale mirundi yateekawo ne sente namugaa tosobola kuwangulako n'ogamba olimba kakati semuju mbadde mumulaba eyo first family president n'alumba Janet ng'ayogera n'obukakafu ayogera bino nempapula gundi yamutulira ebigezo byonna omulaba bwabikola ki mu mawulire batusomesa tulina ruulu esookera ddala nti first family waliwo atayogerwako ekituufu maama atayogerwako yes abamwogeddeko tulabye bakomekeredde bangi nnyo juki wamulaba juki yalumba first family byamuviiremu wabiraba so zitedi kyeye mugenzi kakati semujanyaza ali ku mawanga sijja genda wala nnyo n'eŋŋanda naye eŋŋanda sale baleke eŋŋanda musota nga bwe bagamba nti bali kobola yeki ate bo semuju abasinga okuba omusota mu lulimi mu kumanya kubanga ajja kuleeta buyina rewritten bate n'okutya bagambe nti ono omwana ajja kuleeta buyina rewritten okitegedde akakati akugambe nga buli kyaleeta ate kyongera kutunyiiza buli kyaleeta kyongera tukola ki agambe kino kyagenda oba naffe tulina bwe tumanyiiko obuto netuneeminga kino tekiriwo nyo tekiriwo nga system yekigyewo what about munnamawulire agasomesa mukadde wange waliko ne abakulu bano bajenosali musale ebimwogerwako bamwakiusinga bituufu babikyamu nti bingi byatutte ebyeggwanga kizibu nnyo okumanya ebimu olw'ensonga naye ekintu kye nayawulirako yali yakyogera lwali lutalo lwa kkoni lutalo lwa kkoni bw'oba oyagala todiranga genero kusappulayinga byakulwanyisa kubanga nange ne bonteekayo it's a human being nze bonteekayo nga nze nsappulayinga emmundu byokulwanyisa nga bizinensi yange ate olutalo njagala lugwe lutya bwe luggwamba amaze okwesalako income oba ali awa yes kakati nakyulako accusation emu kujja emmanyi gye yayogerako ate ng'omukulembeze w'eggwanga yagikakasa yali ssente z'ennyonyi waliwo ennyonyi ze bagenda oggula ne bagula ennyonyi nga ziri jankanfu n'afunako enjawulo yali ya $800 naye omukulembeze n'amusonyiwa n'amuga ssente ezo genda ozikolemu ekintu ekyomugaso ekyo kyaliwoko kuba kyali ku buyino pulezidenti yakyogerako si kyakweka $800 yagifuna naye n'amuga nti bwe yali amuwa advise ssente ezo alina kyeyamugamba ozikolamu so kati ekyo kyaliwoko kyenyinza briefly kyenyinza okuga nti kyabeerawo so eba nsobi ne system yeetaaga tufunenga abantu abasappulayinga gwe n'ogamba idmaster taliko okusappulayinga essomero ojja mukozesa ensobi kubanga naye alima bijanjalo bibiri ne mwaka kawukumika katonda mulete mutabule mubiri oba amaze omukozesa ensobi kakati ebintu ebimu ng'amagye geetaagisa gafune parasitete yaago nga yeina ogakola ki ono omugyewo kuba bwe mujja mu kifaananyi kino asobola okutambuza omulimu naga nti njagala kino bw'okimuwa n'akuba olutalo n'alukola ki naye kati bwe olw'omugamba nti yaleeta akuliyetingawo anaza bajeti tyemundu ono bwe twongerako eno ate omusajja agenda enkeera kubanga yanoonya ki mu bibiri abifunamu eno bizinensi otalo terina kuggwawo bizinensi nga sigale ng'ekola ki ng'etambula kati ebyo ebintu ebyetaagisa okubeera nti waliwo ebintu ebirina okutuuka nti bagenero bajje mu kukola ebyo funayo abantu abazungu gye bali omuzungu mumuwe contract ng'omulimu ogugwe mumuwa kino twagala kino eriyo balikomenda ne bagamba nti twagitaga emundu bwe twataga emundu bwe twagitaga emundu bweti ababiyitamu bakonsultant ne bagamba nti tugyetaaga eno ejja kukola ng'eri tugirinda mu sitoowa kati mwezi zobadde osaba omukaaga bamaliriza bakonsunsudde mwezi kitegeeza gavumenti egenda kusigaza ssente ezimu kyova olaba nti defense yonona nnyo ssente mu bungi kubanga eriyo emizannyo mingi emanju omukulembeze ate ye gyatakola ki kubanga obudde obumu bulimu bwatakyasobola kutegeera mulimu byatasobola kumanya biri galamba amwana ajja kukeera ku makyayiye nti galamba abasajja akomyewo buto bulijjo tumudde nti asirise nti asitudde enkundi ono gw'obuulira agenda kumitinga President Trump
omubuulira ali ku kisaawe ky'ennyonyi ente baakola ki akugamba bugambi ng'asayininga obadde oyagala kintu batugala $8 tugende tumalirize kino naye ng'eno gye mutwala teri yadde 1,000 lugendayo okujja kugenda okuwayo abaana bammwe $1,000 nabo babuuke amasejjere gye bali eyo mu kongo yaabwe batandika okwebaka kubawala kakati ezo zisente ezimu bwezo bwezikola ki bwe zifa era yembeera lwaki abakulembeze bafe abamu bamaliriza bakutta awakyamu si mbutaagala kuba bakwata weewali nakugamba nti oli bwenguzi omuntu mwewaze kumuteeka kumpi n'ekyo kintu naye buli omusembeza amaliriza akuttewo Haji mwali musiko mwakirowooza nako wali otudekawo n'olwota nti President Museveni ayinza otuukaawo nga buli institution buli wamu famire luluya mutabani yali wano omuwala wali okiroosekawo kyate kisoboka kubanga ekintu kyeyasooka okuvumirira ye gavumenti ya Binayisa yagamba Binayisa State House yagifuula ki business cutting deals ekyo kitwakitegeerako nze saakitegeerako nti omukulembeze agenda kera ku makya nti omuntu ayagala kusubula muwanyi agende ewuwe ate nga jate mu Ministry of Cooperative nga president ajjayo atya ekyo kitwakirowooza tetwakirowoozaako nti omuntu ajja kujja wano ayagala genda kugula dayale Museveni agambe nti gitwale tetwakirowoozaako ebintu bingi ebize biraffe nze am so disappointed ku bintu ebimu ebintu twabirowoozaako wamala nti mukulembeze gwanga agenda kubeera nakatinga eddiiri mu State House never kyeyalwanyisanga zezimu ku 10-point program ebimu ku point ziyagamba nga abakulembeze bobote baleeta obuzibu entale ezibadde nejuzi nakiwudde nga akyogera entale bebazikuliyetingawo nga batendeka tribal wars nagamba nti amagye ne mugajuzaamu abalango n'abakyoli bokka nemuva ku bakyoli bokka n'Amin ajja n'akola system bwe tuva ku system okuddaawo tudde kyekiriwo genda obale bajenera abaali abobote okuva mu kubeerawo obabale oddemu bale akomyewo sekendi obale bajenero babadde akola ki Lutwa bwe yagenda bala bajenero babadde afuga nabo Amin bala jenero yakola ki ne President Museveni naye otandika okubala bafuga nabo waliwo enjawulo jeez kakati mulimu ebintu bitutaaluuza nti bisobola okukola ki kubanga ffe UNRA lyalijje nga teriri mu ggwanga nga tetulirowoozaamu ggwanga era nga buli muntu alwanirira kozi yakujjawo bakulembeze babi era ne tukikakasa ku parliament. It's not a mere guard of change. Mere change of guards, but it's a fundamental change. Bintu bigeze bikyuka lwaleero buli wolengera bakadogo bakaba buli wongera nze nalwana egindi buli wongera nze navuga kagaali Museveni tewaliwo akyayinza yadde kusonga ku President Museveni abaali abantu be ate we are enemy to him. Talina kunakulayiza gandi banne kangendeko abasajja bano mbayitireko wa tusuleka tukuba ku mbuutu atusalire ku nti tumubulireko ne ku bizibu ebisinga obungi takyasobola. Ekyokutiisatiisa Ssemujju kyayogerako ku threatening obulamu bwe okyogerako Haji. Ssemujju nganda tagamba nti bamutiisatiisa. System eriwo olwaleero dynasty emaze okubeerawo okusimba amagana mu Uganda. Ebigambo Ssemujju byayogerako biba bibaluwombo mu kituli. Ssemujju aleme kulowooza nti bamutiisatiisa. Ali mu buzibu. Siga tebamukola ki? Ebigambo byayogera omusajja abaddewo emyaka alwanye emyaka okuva alina emyaka 8 yaga emyaka egisukka mu 5 abadde mu struggle. Azimbye ekintu kye nga babadde akikola ki? Okimenye nga agenda kaddi kufa ani anakiddamu kikola ki? Kakati Ssemujju tagaa tebamutiisatiisa. Ekyo kye kituufu kye bamugamba. Nze sinza kera kusanga Ssemujju nkyanga yafule ne neewuunya. Wangi Haji? Tisobola. Neewuunya ki? Mwe mwewuunya ebintu ebimu nga neewuunya ki? Lwaki mba neewuunya? Ku bigambo byagamba omusajja akugambye genero akugambye lekera okola ki? Okuntiisatiisa. N'akugamba akabaluwa bw'obanga koyogera ke katuufu kwensinziira ya Cobra. Cobra means what? Cobra nswera. Omusoto ogusinga okuba okugisinga obukambwe enswera. Era gwe gumu ogusinga okuba poisonous.
ng'ogyeko puff ada essalambwa yerisinga okuba n'obusabwa kati enswera yemu kuki akugambe wuya kobura sale tatera kwogera oyinza n'obutamanya ne muggwanga nti akola ki is too quiet general asirika nnyo ne musiko bwe yali musajja era quiet si yali mwogezi tiyali mwogezi naye ng'omutima is hard era twamwitanga rufu walumbi semujuta ali safe yes bwebaba kimugambe ate yakyogedde ye takugamba nti balanse okuntiisatiisa simuwanze bigambo gwokazanye nti semuju agambye heis not safe naye safe lwaki toli safe nti dynasty ezimbiddwa emyaka 5 emabega ogitema ate tugenze tetukyalina maanyi gaddamu kugikwatirira kuba uya ejiri tukaddiye tukola ki naye kyetulekedde abaana ate gwokitemeka amagulu banaitambuza ki kakati bwagamba nti ali mu mbeera eyo yeyo ate ezo yeyo ye Africa. Eddiini y'Obuyisiraamu ebadde n'abantu aboogezi okuli ne Sheikh Nuhu Muzata Batte omugenzi kati gwe bajjukidde actually gye buvuddeko nalabye mukadde waffe embuga Omulangira Kasim Nakibinge ng'era abikaatiriza nti bane bwe tuba twogerera eddala si kuyita eno bwoti kwebuzaabuza wali ekintu ky'oba oyogera nga Muzata bweyayogera nga twagala naye ndaba ng'eddibu weeriri ly'amaanyi ofiiringa eddibu eryo Haji naawe okugaa nti Muzata mufiiringa eddibu nti Muzata bwe yalumbanga naye nga point esinga obukulu ku Muzata naye yalinanga tageti Muzata ffe ng'Abasiraamu nga tuba twetaaga alumbe nti ani nti mubajje toleeta mulala leeta Muzata one man is army. Kakati ye yaliwo nga tatya kasoga tuula wano yalumba Namusisi amaliza Namusisi ate awadde mukyala w'omulimu bw'omuntu omukyama afaanana bw'ate tuwakyoga nti amuwa omulimu ovumirira sisitemu mbi ate naawe sisitemu gy'osindisa omukyala kakati abantu ng'abo babeerawo mu nsi naye ng'oluusi bali double standard oyinza obutabategeera Muzata nali mwagala nnyo naye alina ebintu byakolanga nga mulimu yalumbanga Buganda ng'ali ku bizinesi waliwo abamusaponsalinga nga nti lumba Mayiga n'akuba ekyapa mu ngalo n'akiteeka ku ttaka nze saamusanyukira kuba kyapa mu ngalo ekyapa mu ngalo kitegeeza ki abazindi baagenda mu 7 amini nga abagobi so ba 7 amini nga abagobi n'atakoma ku ekyo ng'ayita mu British High Commission n'abasasula baakomawo ne beddiza ebintu nga basinziira ku ki kuba bakugamba nti liizi ya stopping okuva amini yabakola ki okitegeera baakomawo ne batwala ebintu eyiza mu bukyamu oba mu butuufu kakati nze lwaki oŋŋamba nti omuzzukulu wange okufuna ekyapa Mayiga kyamugamba nti kyabulabe ng'ekyapa bona okifuna mweno ligimu kiyinza okubeerawo nga kiri doma nti kirina kyekikola niye omuzzukulu bw'alijja agenda kikubako enfuufu agaye mu kkooti nti munnaye kino kyekyali ekyapa kya jjajjange n'olwaliro abantu bali pulezidenti g'ebyapa accordingire the family dynasty bwe zeekola ki bwe zeetambula kati ogwo mulimu yagukola n'akuba ettafaali n'akuba ekyapa kati Muzata naye yalinako emizannyo gye ng'omuntu n'emirundi yali mulungi nnyo Sambuya ng'alina wabeera omubi nga interest bamuyita buyisi tuddawa titunula wano era naye emirundi badde olaba entalo z'abadde alwana okitegedde so abantu bwe batemwe bali naye Muzata miss him so much yalinanga ebintu byayogeranga kuba tewali muntu nti oyo mubi yenna abaako n'ebirungi bye Muzata yalumba my comrade my general my boss Tunyefunza I was so happy nenga by that time ne CD ngogende wa Tunyefunza ogende ojiwulira botuka n'ogiteeka mu mpale kubanga yalumba Tunyefunza we yatulumbira ng'alumbya Abasiraamu wa ekyengera bamutunuliza emizindaalo n'abatiisatiisa Muzata n'agategeera najje wa kamyufu wali mulamu awogera mu interviewinga n'amuga kamyufu sina kyenkwagalako njagala mizindaalo ate siina sente siramba bulumbye nze najja bazitamba babitanga bu EV ne mu obuzindaalo ne mwera amplifier n'agenda bagiteeka Tunyefunza ekyengera gitunula gyonna eri n'agenda asoma kutuba etegenda kuddayo kuba yabyafayo n'avuma oyo Tunyefunza
president amaliza amugulidde ennyumba wa oba yamugulira n'amugyeyo yadda kololo kakati oyo ye muzaata nkugambye yajjiya waffe n'akamyufu ekindese wano busiraamu bulumbiddwa njagala mizindaalo ate ogirina emmotoka yiiyo mugigendera navuga muvuge ne mutwala ne muwa ivob nomwerako n'amplifier ogenda okuwulira kutuba gye yakuba watu nyefunza teyasulawa kakati yayinanga mission bamulumba nti mission yakuba ono musisi n'amuyisa bubi nnyo nga bw'obeera nga obadde ne musi va mu ofiisi ye n'ogiwula oyinza okumagamaga n'ogamba oba omukazi ndi naye wano singa abaddewo ekyemmwanyi wadde ojja kuwulira nga interest agikkiriza omanyi yabanga ne interest ne bamugamba nti kaka ate egyo yabadde ajjagikuba kubanga omulangira Kasimu ali mabega wa mmwanyi era namulabye ng'ayogeranga president yabadde afudde kubanga message ya muzata yalinga loud sajja yalina amplifier mawubwe nga jajja mbuga namulabye nga amisinga omusajja we dibu weriri ly'amaanyi ekisembeyo Haji ekintu kyo kigenda komadi simanyi osookumpaako ebyaffe wekyatandikira okuzikiza abantu abalina amaloboozi ag'amaanyi abavaayo wakati abamu be tulina ndoozi oli omu ku bo abasigadde bwe tulaba nti abasobola okweyimira ku nsonga ne boogera kintu eyo kyatandika ddi okujja okubazikiza abantu abo gavumenti ya President Museveni tegatandise leero gavudde mu byabufuzi ne bakabaka baabikolanga naye kabaka omuntu yabeera against him nga tamwetaagira baabajjangawo kakati katusinga okuddayo amaloboozi gano muzungu yasinga okutandika okusomesa nakugamba nti Entebbe President Museveni si yaliyo eriyo muzungu embeera z'omuzungu zasigalawa Bagastino Kamia kino kyemwogerako ekyemmwanyi baakirwanyisa baasibwa okitegedde abamu baafwa bwobote kize kibeerawo obote naye n'abamu yabasiba ne mu 68 nga akiisa etteeka ly'emmwanyi era yakikola okitegedde kakati awo nasi kyekisoose buli muntu yenna abadde avaayo mu Africa omuzungu ayawukana na Africa era kyovula abantu bagamba nti Katonda yasooka kutonda muzungu bayinza okubeera abatuufu naye nga si kyekituufu omuzungu bw'okola mistake n'agikola ayinza ogyeko ennyini agitegeererawo talinda da kumugamba mugenda okulaba nga ali ku mawulire nti kiki bannange nziza kulekulira ti ate obadde ki nasobezza nakola mistake nga simanyi nenkwata ku ssente za gavumenti nensindika mukazi wange holide n'abaana nsaba kisonyiwo ku ofiisi njitadde sikyalina more authority entuuzaawa entuuza wano kakati ate Africa si kyebaliko Africa mu kifo ky'okulula omuntu akugambye nti kino okoze bubi ayinza okikugambira mu bukyamu naye muyita omugambe naye munnange omanyi kaloole nti ekigambo kyoyogerako si kituufu nze sijjangawo leerwe leero yagenda etya nonyinyonnyola nyinza okuva eyo nga nsanga nze mbadde akitegeera obuki mu bukyamu naye gwe sigamba nti buli ayogedde n'afuuka omulabewo eyo kyekigenda okumalawo Africa kutunuulira muntu ayogera kintu fighting dissent exactly n'omulabulaba nga muki naye nga point zayogera zentuufu ne bana bawujja obunyama bwadde eno kasidi akawuliriza naga naye omusajja alimu ebigambo atubuulidde point enkola ki kati abo bonna abantu abazibanyigizibwa tebatandise ku zino regimu wabula batandika na muzungu ate omuzungu bwe yali yagenda mu kkala yasigalawo system yonna gye tulina mu Africa esinga obungi ya muzungu yatukuyetinga betulina okusoma yatutuye betulina okusuula bo tebabisoma bibatusomesa sini yafuna osuula byonna byozza osoma ebitabo kitaawo n'abigula okuva byonna n'oba ne history mu mutwe n'ateetaagisa kuba naye omuzungu amanyi Africa ayinza obutamanya Uganda kanabe ekize kibayambako nga bo gugono naye babaddeyo nga nabo basiiru babadde America munabeera mu America nga tavanko New York ogenda Texas takimanyi tamanyi beyond ne passport tagirina abamu passport bazifuna abamu abalina sente bagenda ku holiday naye abasinga obungi mu America they don't have passport alagawa okitegedde abasajja bali Nagoya nga tayinza kuva Nagoya agenda Tokyo emmotoka weeri buli kimu kyonna Nissan bagikolera awo Honda eri awo
eri Nagoya, eri Kobe, eri Nagasaki. Ukitegedde? Kakati ffe ne batuteekamu ebyenjawulo ate batakola ki? Revolution yaabwe yali mu industrialization. Revolution yaffe ne bagiteeka mu kuyisoma bitabo na kwogera Luzungu. Yes. Omujapani tamanyi Luzungu. Era toyinza kukola mu ddwaliro lya Japan ng'oyogera Luzungu osonga kusoma luki? Ffe wano batutika Oluzungu, ne bakutika Oludaaki, ne bakutika Oluki, ne bakutika Oluki. Tebakugamba nti wano bwe bati bakusonda ettaka lino. Tulina kile, one of the best kile in the world. Abasajja abachina bakola port. Ebyo na bintu bijjo byola ebyo bikopo ebimu. Yes. Bumba. Balikola mu bumba ne bafuuyira. Amasanga gaffe bagamazeewo mu Africa. Bagatwala kola busanirizo. Ne babituddiza wano. Ne bana bakulembeze bawa ne babitunulamu. Batunula ku kintu kirala mbaddewo nti emyaka 5. Okitegedde? Tetulina industrialization. Abantu bado si basiru. Buli kintu kyonna kisobola okukolebwa omuzungu. Omusudde wala asobola kikopa. Ne bw'otutwala abazungu Pakistan gyebiri. Abantu gyebali. So kati katuddeyo kalinga mbu tumaliriza kogambye. Japan omuli w'enguzi kasita kakasanga ali mu kisenge nti yagiridde bamusanga aleebeeta n'akabaluwa nti nalidde enguzi. Wano omulingo w'enguzi yasooka mu maaso ga kyaki. Nebagamba nti oyo nti ye yali ez'egindi n'ayimuka Fwaza n'amuwa n'akazindaalo bano bonna betulaba bandi baffe bano basajja ab'ennamirembe batodokisi bamubajje bawa n'ayimuka nga eggulire limugeze bamweyimiridde yabbye ez'egindi ne bamukubira mu ngalo n'abawa ebbaasa. Nalabye ebyabadde call cents nga batudde mu maaso. Naye nga bonna sente zebabawa zivaluda bunaku mubabeerako buli lunaku mubabeerako nti babbye sente zaki z'eggwanga kyaki mu lunaku babbye sente z'eggwanga ebbaasa mwe zibajjako mubazirire ku ssente mubagale nti bannaayi Saamu Kahamba ku Tesali wali azze okutendereza omutonzi ngamba yiba muba werukamizi ayinza okujja n'agamba neekaliza okutendereza omutonzi nti ebimbaddeko ebyo byonna kambye naazeekuwa naye mubabuulire nagamba naye mubbye nnyo sente z'ensi. Batono nnyo aboogera ekyo. Batono nnyo nga bonabono efaaza kibi. Ntera okulaba kuwalaba efaaza omulala awo eyayogera ku byampunga naga nze sijja kusabira ki. Musajja oyo sikyamujjukira yali musajja awo faaza awo nga bagenda okusabira gundi e Masaka. Ebafaaza abatono ababali. Omuzata yali akwambalira ebyampuuga nga bibadde wawongeze mu maaso zo okwesaaza. Kakati ebintu ng'ebyo mwe mwennyini muwoza nzibye. Ate bwendeese sente temuzikola ki? Temuzigoba. Kati obubbi buli luddawo. Japan abantu beetuga lwako. Beetuga bwetuzi tewali kibuuzo. Kasita yeekakasa mumusanga wena kabaluwa. Mu Uganda tubakuza madaala. Ne bakyakiriira be basooka okuwera okaminga. Wamala okugamba nti omusajja oli wamala ali mwana asoma aleese 2,000. Bamuga agenda akazisule bokabboka akali eri. Mu kifo ky'okuleeta omwana ono w'e2,000. Basomesezeeko bali abaana abalala nti omwana ono nti asoma jini nti naye yafunye 2,000 azireetedde kyaki n'omwana olina amanya nti 2 zikola ki. Naye kati okimanyi nti abantu baddayo ne ssente mu mpale azze n'emitwalo egi kuziwa kyaki naga $15,000,000 bw'aba asituse mitwalo lindako abanene basooka bakola ki owaabiri bamugaana akazindaalo. Akazindaalo goyogera 15 kakati bagenda boogera nti badde emitwala lindako tukyayagala bali sirindako naawe oyabiri agala ne sente zaffe ez'abaana abato mu kyaki oluusi ziddayo ddala omusajja omusirisiza nga aleesaaga. Ojjukiza ka vidiyo Musumba yayita abantu abagenda okugira satellite mukazi wattu najjo bayalijja na 2,000 mukwano gwange ddayo otuule sikunyomye sikoze kino eddayo ngambye ba ssente beba tukitegeera katonyome obotegeeza ki so nono ow'e2,000 naye olina omuwakkale giye zaasobodde ate ezo ziri genuine mu kyaki
atakuumira mpeera batukube tetuyinza kusukkawawo tujja kudda n'akalulu k'ekisolo Haja ntegeezo baddala kituufu mutabani wa alina enamba mutabani wa akuŋŋaanya abantu ne bamugoberera bayitirivu nnyo kati ako nga tukabaliza kano nabagamba ekintu kiri kimu muleke kwemalira biseera nakugamba nti mu Uganda ekyatula ne kisalwawo tewakyali NRM ku Luzinga by election ekyo nakyogera wasaava tekigenda kuddayo kukola ki ate ekyokubiri munjagala mutegeere ekintu kiri kimu akalulu kakubwa dda akalulu tunoonya tayimu obuyivu obuli mu ggwanga olwaleero tewakyaliwo kyawangula kalulu biri byaggwawo dda Bane Museveni yannafuyiza Mbabazi 2016 n'amuwa obululu tusalawo busazi nti onaatwala bumeka nakwata mugisha muntu nakugamba ekigambo wanakigamba saava nega tewakyali muntu ku Luzinga ate kanjagala okubuulira ekyo nakyogera naye kiraka nkiddemu abo tebatamanya nti by election zonna awangula NRM oba independent addako NRM oba independent era wekyabadde ekyo kyo kyaggwa dda tekikyaliyo makulu wabula nti kyoba otunula kiri ekintu kimu nti wawangudde akalulu kituufu population eno gyeri wagiwangudde nese strategy yakumalamu bantu maanyi kuba ndabya ddala omuntu tojja bumalamu maanyi omuntu empale yo nga terimu nusu tojja kugwa maanyi ebyo byokka omuntu yenna omumalamu amaanyi alina kuba happy mu mpale naye ng'empale nafu tewali ayinza kugwa maanyi tugenda kutandikirawo tulabe crowd pulling ennumbers neenu zina kyezitegeeza ne maaso gye tulaga mu kalukale atakumira mpeera batukumye tunatandikira awo Katonda kuma maaso mogi amiina taata Uganda ey'enkya